mateeka wa Uganda wa president obuyinza okulonda ba minister bayagala okukola nabo era alina obuyinza n'okugoba minister yenna ekisanja ne bwe kiba tekinnaggwako. Akawungeezi k'eggulo President Yoweri Kaguta Museveni yafulumizza olukalala lw'aba minisita bagenda okukola nabo ekisanja 2026-2031. Mu kifo ky'omumyuka wa President yaleseewo munnamagye yaganyuka Major Jessica Alupo. Robina Nabbanja asigaddewo nga Ssaabaminisita. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka ye Rebecca Alitwala Kadaga ekifo kino akisigaddemu era ye mubaka omukyalo ow'Akamuli era minisita w'ensonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afirika. Mu kifo ky'omumyuka wa Ssaabaminisita namba 2 ekibaddemu General Moses Ali ono awumuziddwa kati n'asikizibwa Dr. Crispus Kiyonga ate namba 3 ye Hajati Rukiya Isanga Nakadaama era akisigaddemu. Ekya minisita w'ebyenjigiriza President aleseewo mukyala we Janet Kataaha Museveni ate Mmire Babirye Babalanda asigadde ye minisita w'ensonga z'obwa President. Jim Muhwezi ye minisita w'obutebenkevu so nga Engineer Simwe Jonad aleeteddwa ku bwa minisita wa sayansi tekinologiya n'obuyiiya ekibaddemu Dr. Monica Musenero nga ye kati akwasiddwa minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ebaddemu Dr. Ruth Nankabirwa ono awumuziddwa. Hajati Minsa Kabanda asigaza minisitule ya Kampala. Minisita avunaanyizibwa ku guno na guli mu ofisi ya Ssaabaminisita ye Engineer Hilary Onek ebaddemu Justin Kasule Lumumba ate ye Lumumba aweereddwa kyabwannampala wa gavumenti. Samuel Ngola yakwasiddwa minisitule evunaanyizibwa ku bibamba obusandali n'ababundabunda mu ofisi ya Ssaabaminisita. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojje eweereddwa Loki John Baptist. Frank Ajiji asigadde minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi ate Samu Mayanja yalondeddwa nga ssaabawolereza wa gavumenti azze mu bigere bya Kiryowa Kiwanuka ono atwaliddwa mu minisitule y'ebyokwerinda. Henry Musaasizi ye minisita omujjuvu ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga azze mu bigere bya Matiya Kasijja abadde mukama we era ono awumuziddwa. Adoniya Yebale ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga awabadde General Jeje Odong nga naye awumuziddwa. Minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu kati ye Lieutenant General Henry Tumukunde Kakulugu ng'eno ebaddemu Betta Amongi asuuliddwa. Minisitule y'ebyobulamu ekwasiddwa Dr. Chris Balyomunsi abadde ow'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga ate Dr. Jane Ruth Acheng abadde mu y'ebyobulamu aweereddwa Balyomunsi w'abadde. Professor Ephraim Kamuntu ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ebaddemu General Kahindo Otafiire so nga Otafiire akwasiddwa minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi. Nobert Mao Senkagale wa DP asigadde ye minisita w'ebyamateeka n'essiga eddamuzi. Judith Nabakooba President amuleseewo nga minisita w'ebyettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga ate Balamu Balugahala abadde minisita w'abaana n'abavubuka akwasiddwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu awabadde Rafael Magezi ng'ono naye awumuziddwa. Muzzukulu wa Mugema General Edward Katumba Wamala abadde minisita w'ebyenguudo n'entambula akwasiddwa minisitule y'abakozi ba gavumenti ate Fred Byamukama abadde minisita omubeezi ow'ebyentambula afuuliddwa minisita omujjuvu mu minisitule y'emu. Minisita w'ebyobulambuzi ebisolo n'ebyomu mazzi asigadde ye Tom Butime so nga Sanje Tana ye minisita w'ebyobusuubuzi n'obwegassi ebaddemu Francis Mwebesa ng'ono naye awumuziddwa. Abo be baminisita abajjuvu President Museveni be yalonze okukola nabo nga balindiridde kukakasibwa kakiiko ka Paalamenti akakakasa omukulembeze w'eggwanga b'abeera alonze. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.